Banga ine mabikaze mbadde siriwo bulungi nakomya oggulo ne tubadde tuwulira gye tubaddeyo nanga tugoberera amawulire nga ffenna ensi Uganda tuli ku kintu kya bannaffe abatana bakulabika amanya ge bwayo 18 ekintu kye tulowooza twandikijjemu omuzannyo kubanga abantu bano 18 oba n'abala bonna abasibiddwa mu kkomera balina abantu baabwe. Ekisinga obukulu kyali tutunuulira ffenna nga Uganda bannaffe bano tubalabye tutya baba balina gye bali bavuddeyo batya basobole okuddeyo balabire famire zaabwe. Naye ekitandise okuvaamu mu kino nti abantu abandi badde balwanira awamu ate abamu batandise kugezaho kwekwasa bannaabo. Twali tulowooza ekintu kino kyatandikira omukulu Mwanga Kivumbi yatugamba tufulume palamenti ffenna ne tufuluma oluvannyuma biseera bye yali akolanga akulira oludda oluvuganya gavumenti oluvannyuma omukulu akulira oludda olwo omukulu Mpuuga n'akomawo n'ateekawo kyetuyita boycott era boycott abantu bakitegeera abantu baleme kudda mu palamenti okutuusa nga gavumenti esibire palamenti ekikokolo okutuusa nga gavumenti erese ekiwandiiko ekikwata ku bantu bano okuwulira ensi gye bali. Ekintu kye tulowooza nti tekyali kibi naye ffe ku bumanyirivu bwe tulina okumala ebbanga kubanga buli omu akimanyi mu Uganda okulwanira eddembe ly'obuntu kyekintu ekimu ffe aba FDC kye twayonka obuyonsi twali tukikola ebbanga ddene ate si kiyonka buyonsi kyokka tukiyiseemu mu bugubi era abasinga obungi tukifunyeemu obumanyirivu olw'okuba naffe kibayi kitukwatako ng'abantu. Kyova olaba twali tusuubira nti okutandika boycott zino bannaffe era bandibadde batuukirira n'ebibiina ebirala byonna ne batambulira kumu. Naye wadde ekyo tekyaliwo twali tulowooza nti buli omu asobola okukwata waakwata ne tutambula ne tugenda mu maaso. Naye ate bwe kigenzeyo nga kigenda mu maaso bannaffe nga bali bweru wa palamenti tutandise okuwulira amaloboozi nga gama ate bagolekeza ffe aba FDC najja nankumbi kwedikota yaffe najja nankumbi tabo nabona abayeyo bakolawe bati ndooza bakolagana n'oli tulwanira ekintu kinene nnyo otandise kiteekamu kufunamu point nti nze nsinza okukola ku kyokulwanira bannayuganda n'eddembe lyabwe. Tolina kunoonyamu bubonero, olina kunoonyamu ekintu kimu bannaffe bakwata babatadde kyekikulu. Ebiddako ebirala byonna tujja binyumya mboozi. Kyenvadde mbawo good example nze bankwatako mu biseera bire ebyakazigizigi nga twakaliza Dr. Besigye wano ffenna abasinga obungi ali bamuwagira abasinga batusiba naye nze banteeka mu kkomera omuntu asooka okujja okunnunula yali gye n'omuntu era ajja n'ambuuzaako n'agenda n'abuuza ani direkita wase mwamusibidde nekyono kikonyogo n'amuganya sebo naye mukama we simanyi genda webuuza aba waggulu. Muntu yagenda bugenzi ne beeyogera nabo olwaleero abasinga sibamanyi tabamubuliranga n'okutuuka olwaleero ne tageti eri akujja kikonyogo muki mu kkomera. Kati abantu nga bano bamuntu abantu nga bamukulu lwakafuuza abatuyamba okujja abantu mu kkomera nga balooya abakulu bano badde bebeebuuzaako naye ate ffe ky'okubeebuuzaako be balina ab'obwereere ate baddaga nti oyo gundi mukyamu nawuddewo ne boogera ku nsi bambi. Eggwanga oba terimanyi abantu abasooka okuteekawo omubiri okulwanirira abantu be basibye nga ne Dr. Besigye mwali yali nsi bambi amanye ekyokukola naye kati gwe ekifo ky'okumukozesa n'omubuuza mumuyisa mu maaso mumwogerera ebigambo binene
na uli ulibogera ku Nanda yali lopu ng'ekifo lopu kyalimu amanye ekyokukola mu parliament mwebuuzeeko Cecily Ogwala UPC bano bagiyiganya nga mwali amanye ekiri munda amanye ekyokukola bebuuze ku private ate tojja kumpewo oti guli namwebuuzizaako gwe mwebuuzeeko ojja okola ekituufu abantu bajja kukubira gwe engalo abantu baagala nnyo okukubira engalo ng'ekintu kiwedde naye buli kasepu k'okola n'oyagala olage ensimbi z'ensinza okukakola naye ng'ate ovunza banno ekyokuvunza bannaffe tetujja kikkiriza wekola omulimu gw'olina okukola oba oli tanaba kwetegeka genda nabeetegese abalala n'obanoona oluvannyuma ate ow'ekitiibwa Mpuuga ye muntu omu gwe tumanyi nti alina obumanyirivu obw'amaanyi kubanga yakulemberako okutuwaka nze mbadde mbawuli wano mu luzungu nze nawegamba mu meeting ya NECAO nze sijja genda mu okutuwaka I was clear. I'm one of the people I'm not to go there. Era sagendayo. Neto ina kuna badda kumpala kikonyogo tagenze mu walk to work ya tulemesiza walk to work. Bo agambanga tebagwita genze asobola gitukoleki tutambule. Kati kusaawa eno tulina abantu 18 family zaabwe zonna zikaaba tezibalaba. Gwe ngoddawo kusaaga busaza ate guli taliwo gwe kola ekyo olina okukola. Otandika boycott wali badde obaze dikatika nakola ntyo natuka wakati awo ngayisewo mwezi webaga nokuleeta popolo tukola ki tutayi tusunulira opposition ina wakabasuka mu 10 obakozesezza otya mu parliament nebweru ba FDC fe twakolanga a parliament boogera nawe bweru balizo okuyambako aba parliament bana abantu 10 nomalo okunganya abantu 12 buli constituency nobaga tugenda kwekalakasa abantu 18 impact jobeera nayo singa bigambo byogera mu parliament nekirala baloya bambeka abantu bali 18 buli omuteeko baloya basatu mugende kulokuna baloya 5 mbana bagenda mu kooti kuteeka ya Beus corpus simanyi wajita mu njimanyi mu Latin ya Beus corpus Latin gwe manyulo kwa donna lusoma ndumanyi mu kimanyi proper Beus corpus kigambo ekitufu kya Latin za Latin ndumanyi na lusoma muletenga bwali yes leto mbiri gwe bano corpus mubiri bode ekyo nkimanyi bulungi mu Habeus ni no mubiri gw'omuntu kike cyo mukama mu Latin muletenga bwali akati abo nabonna no bateeka omulundi kumwe byani badde biyambako kiri ekifo kyo planning ebyo naffe betumanyi nebo banze ozukusasa mwenana gwa kirulu bimbuuza jabbi kubuliya bwerere n'ekifo kyo kumbuuza atoda kumpewo tabo nabonna batatuwagiriddeewo abo nabonna balire mu 7 obuyi n'ekikyamu ku bwongo okwogera bwoti oyina wabatakuwagide ku side linde ekya ajja kuwagira ate mu kisingo obunene ngawe nkugambire sage na mu okutuwaka naye obuna kwata ku mwami lwakafuzi nitambula na bigere ne mutwa ku CPS tebe tokwata loyo w'amaanyi bwoti ne mutwa ku bigere agenda kuwolereza omuntu watagenda kufuna ko ne10 ne kubanga mmanyinze ate amanyi n'ekibiina akyagala n'akikola nabagenda omuntu yanzijayo up to now simanyi yakola atya bifabe tutunulira kakati tujje tutya bana abantu 10 basoka okutuuka eka ngabo kira mugazo olwaleero bana abantu 39 be batadde obe 13 abayizirayiri family zabe kati zigali mtu afu yakomyewo that's the most important to them nono baganda gundi yakola ati na ki tekisingo bukulu kusaawa eno fe tulowooza nti kusaawa eno betwandi baye tutunulira fe tukikoze banga dene mwe ono jjo tubadde ebizibu byaffe tukayana wano nawali ne doctor wano jjo bamutwala mukobero musiba simujjukira wano jjo milioni 3 zavano kwedikota okujjo doctor ne mukaku suwa FDC yoza nkulaga type ya package tulina nini mukaku twagene tumusasulira ki sente tukyogera tumaze musasulira etusa kitya kumpoti mukaku fe tugende musasulira encha abo bocho ononye yeyo FDC je tumanyi weri okulwanirira buli muna Uganda ne obo tuvumye olwaleero fenja tujja kulwanirira kwa twakimanyira tutulina okulaba nti buli muna Uganda abeera n'emirembe tetubitandise kati twabitandika dda kati tulina okukola amaanyi nga tukakoseza tutya tulina okulaba tulwanirira bannaffe natanso okulya ku radio zonna ne TV nga debate yavadde ne ku bantu 18 kati bali ku debate gundi akoze atya bano leader opposition bamuzaako tebamuzaako bimetanso okuteesaako
atuliranga kino ekintu ekyaba abantu ebyokuteesako ebyokukola debate mu TV ne radio naye nga kirimu obulamu bw'abantu singa ffenna tutuulya ekintu kino tuteeka amaanyi mu wiiki emusobola okisolvinga ffenna osanga ne sayidi eri endala ya NRM nayo oliwo abantu abataagala bino bibaswaza obakozeeko otobbakwata kwanze nkweba nti ayanta simumanyi biseera ebyo I don't know. That's what you should look for. Kitwalibwe tutunuulya ku ssaawa eno naye lino okudda buli omu ne mumuyisaamu amaaso ebindowooza si biba bituufu tulwanire wamu okulaba nti bannaffe bano bafuna obwenkanya n'amazima bateebwe famire zaabwe zibaagala zo tezirina kirala kyezaagala tezaagala politikisi waffe tezigenda na kwesimbawo zaagala abantu nga babaleese naye n'abali mu kkomera bonna bateebwe twabeere tukirwanira ffenna bateebwe obaani abateesezza tujja kiyumya nkya nga tuli ku malwa gaffe bibala nnyo basobole banyabo